Keno tuwikeri Balaam ne Balaam yalondebwa okubeera minisita yalayidde. Mu kulayira kwe onani ayimiridde mabega mu black. Oyo bebe cool sebo. Moses. Obadde abaana kyaba bagamba yazze ne bouncer. This is bebe cool. Omusembeza that is bebe cool. Why? Then lwaki omuntu oba tolaba bebe cool then notandika okwo. Omanyi abantu wano balina kye bakola. Bakola ki? Oli anakuba n'okwogerako takwogerako yakuba bukubi. Nti Balaam yagenza okulayira ng'alina ne bouncer. Kati oli aba ayagala kubaani bebe. Kati nga tayagala kyogera. Okiraba? Ekifaananyi obwedda sinna kisaako nnyo birowoozo. Bisinga ebirowoozo nabitadde nnyo ku oli Guy Katerega, kkansala Katerega. Gwe nasinza okusaako nnyo ebirowoozo yadde yeetaaga okusiba. Naye nze njagala kuyozaayoza Honorable Barugahara. Yali ku parliament ku madaala awo. N'agamba nti ntandikira ku kintu eki kujja abaana ba Nuupu bali mu kkomera nsaba mukama wange His Excellency olubajjayo mbakwate mba rehabilitating ngendo bata okudda mu community nga bantu balala nga bantu babuvunanyizibwa nga bakola mirimu gizimba ggwanga na kutwala bulamu bwabwe maaso. Tewayise ennaku olwatuuse mu maaso ga president n'aleeta Katerega ensonga ne bajanja era ne president n'abaddamu era ze president oyo mu Katerega aleeta kusiba awo wennyini basaba kujjayo bantu ate gweoyagala kwongerayo. Kakati batugamba amagye gatugamba ekyakwasa abantu kwambala red beret. Kakati ono yazze ng'agyambadde mu maaso ga Fountain of Honor. Oyadde yeetaaga kusooka kusiba kuba yadde ayambadde ebintu byagamba nti ebyasibya bali. Osanga yabadde ayagala kujjukiza president ensonga zino bannanga abali mu kwaduuka. So unalabyewo double standard. Gwe mwana gwe ekyo kintu kijjeeyo ky'otaddewo ti bebe kulu kati bouncer kijjeeyo. Kijjeeyo. Olaba. Kijjeeyo tokiteekayo mwana gwe nedda. Sikyalina gobagana na musajja. Tetwagala gobagana n'abantu tokiteekayo. Kakati omubaka akikirira abavubuka mu parliament Fiona Nyamtoro naye